People power. Our power. Kunga Segirinya Kunga. Kunga Segirinya Kunga. People power. Our power. For Segirinya, Wamone family of Segirinya Yona. Several Deputy President. Civil Secretary General, Wamne Deputy, Civil Mongezi wa Froichibina, Iranga, Great Leader wa Timu ya Parliament. Wamone babaka baffe bonna aba Parliament, abali mu Parliament n'abo abalindiridde ogendayo. Mama, former leader of opposition, my leader of opposition while I was still in Parliament, and our brother Ibar from the Far East. Fellow leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waba sikiriza abantu nsaba mukakaneko sobolo okuliziganya nga tewali kuyoganako. Zeno baganda bange lwaleero nina okusomozebwa kungi kubanga muganda waffe oyo mu kusangirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza eno eddimu lyeyantikka ng'ali nnaamira. Segirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika. Nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Ne nange nebaza Katonda nti abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu bakkiriza newankubadde Segirinya yabadde wakuziikibwawo naye famire yasabye ne bakkiriza muganda waffe tumuziike ku Sande. Kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa 1, n'enkya essaawa 1, ne ku Lwomukaaga essaawa 1, ne ku Sande essaawa 1. Segirinya aba akyabangi n'essaawa 1 sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka wenamala essaawa ya leero wadde nja kubasirika zendala. Yo Segirinya waffe tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano, mu kusaaga naye nga ali serious. Maama munnange tukubagiza kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukifumiitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama okufiirwa omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Segirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde oyo abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira, tebakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye, akunyiga ebiwundu. Naye twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Abudde Segirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri yonna yonna kubikka oba kuggala gaapu Segirinya gy'abadde aggala. Bannange nno tufiiriddwa kyali waffe.
tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye nga ne bw'oba onyiize naye ssaawa zino tosobola kuwera ssaawa nnamba nga temuddinganye na Ssegirinya. Yo Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusoomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati. Naye nga buli w'ayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo. Kuba omuntu we yatandikira kuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Eyo example from zero to hero. Ssegirinya nze Nyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga naye bwe twakwatagana ate n'afuuka mukwano gwange nnyo nga ne Nyanzi ne waba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabe ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikira ye yabandeeta. Mubye nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament okusooka mpulira nga njewulira eyo parliament. Mpulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyayagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi. Ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu. Toddamu kumusaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground. Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tunakkiriziganya bassebo ne bannyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu oli najja naga naye nga tolinayo mulubbi fe abanobbi mutusosodde oli najja n'ogaa naye kati nze ndi muganda muno tumutusosodde. Abasiraamu balobbinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati abasiraamu mulowooza mulobbinga naye abakatuliki tulobbinga. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo Ssegirinya engeri gye yakonnekitinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki naye Father Onorubaga yampita nanze ebbali nangamba owaayi mpulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kadi temutulemesa Ssegirinya waffe ono Father yayagala Muhammad Ssegirinya yaba akiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafaada tebe bakubira Ssegirinya ekikopo Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya bassebo ne bannyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina noyo secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyama. Era nga bw'eri enkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba. Abantu kye bagamba kye twawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijjamu ku bakulembeze mu bibiina eby'enjawulo sijja babuulira linnya lye. Naye yankubira n'akungubira n'agamba kasajja gwe twakulabirawo. Oyinza otya okudisappointinga omwana oyo ali intelligent Kidandala n'otuleetera ono riffraff yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff Ssegirinya? Ne mugamba munnange si nze
abantu be basazeewo naye oluvannyuma lwa sente ate n'ez'emmotoka zenyina okugulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zeyali alina okugulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantuukira naye gamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa so yoyo Ssegirinya basebo ne banyama kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana be baakulembera okutema ebijambiya e Masaka nejjukira buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi ng'avaayo n'agamba bankoze kino Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankubye empiso ze zitegera n'abalako omugongo nga mubiraba nga tubiraba naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako ne tubiremerako kyannaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba ti mu kusiba Ssegirinya mu kutulumuntulugunya yantukira n'aŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza wennyamira Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamu zirabayo bwenfaanana naye ne bagaana omutwala mu ddwaliro so saawukana na bigambo bya muganda wange Nubian baze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinya kubanga yamusse lwakuba temwagala kwogera amazima gano era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano singa bantukidde ne bagamba wayo bwegera ku Ssegirinya yogera mpolampola kutomalayo nnyo bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyongereko nti bamusse ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulo limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutukidde mu buliri naye nga tewali ayagala kyogerako ne batta Sheikh Muzaata nga tewali ayagala kyogerako omwaka oguwedde twalina Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha olwayawukana ennaku 2 batukubidde ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera tayogera kyagenda bwekityo paka we yatufaako kwegamba bagenze batondola omwomu bwe batyo tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange kubanga bwe batyo batutandika nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi naye embeera gye tutambulira mu basebo ne banyabo kyabatemu bano kati tebakyaswala ate no wakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaaka essuuti neebuzaabuza oba oliawo n'asindika nabbanja n'aleetayo amabugo nga buzaabuza mutabani we ye kasita ate Yesu w'amagengere abikubawo nga bwe biri mwamulabye ng'agamba ayagalako osalako omuntu eneŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako ateeka emundu ze aziteeke wansi amanyi gye mbeera magere ajje ng'omusajja agambiruka enze kusalako n'ekiso kyajje nakyo kasita emundu aziteeka ebbali naye
tujja genda bwe tutyo basebo ne bannyabo bwe munagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu ku omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37 bamutemudde omwana w'abantu ffena tukimanyi kyanaku nnyo tufiirirwa Ssegirinya Segi bannange oba oli awo twakutekinga for granted oba oli awo titwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala oba oli awo titwakusudya kimala nga bwe twalina okusudya oba oli awo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo tubadde ne ba MP ab'enjawulo tulina bali bannasoma nnyo bali nyina experience bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosayo ogwa kkono nozaako ogwa ddyo olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu nze tobanyongera abo mpa Bassegirinya nga bano kubanga bannaffe be twalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekiboggwe bagakozesa kunyigiriza bantu bagakozesa kubba bantu ekikyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne bannyawo asobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu Ssegirinya yabba mmeka naye bwetyo bwe tubaddenga Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi lulimi atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo wetaaga kuba mwesimbu wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo okkiriza mu ddiini eyo bibuulira basebo ne bannyabo bakubagiza mwenna buli omu Ssegirinya amulumye mu ngeri ye Mukama amulamuze ekisa amusonyiwe byamusobako amweja na Firdaus asaasire famire ye asaasire mukadde maama muzaala abaana be abato Kannagirinya n'abalala naffe mikwano gyatusaasire Segi mumula mirembe muganda wange paka tubyegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi